yajjawo enfunda egisukka ne mu 5 emirundi ebyabyogererwa pressure muliko etya nti oba alina bawala baalumya ng'ate abalumya ku ki anti bamuvuma waliwo embeera gye bamutaddeko kuba waliwo ne bye nnawulira bwe baamubuuza ku TVM tiyali atya tiyakola ki mbwe yali atya mu buliri nagamba kyobomanya wonna kiriya wabiwulirako ebyo naye kati gw'okutwalizaamu ku kulabaako omwagaliza Vairota in case okumwagaliza singa baamwagala bamumwagaliza waba tamwagala sobola mumwagaliza gw'atayagala. Musibye mutya mwena abatulaba ze Jonas Ssentongo mbaniriza nate ku mukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files gwena yakatwengako gendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu. Olunaku olwaleero nkomyewo era ku story yemu ey'omuwala Sharon yali alumiriza Vairota okubanga ate babeerakoko bonna ate olumala n'amwefuulira n'amukako okubanga ate amuggisaamu olubuto. Well, olunaku olwaleero twegattiddwako muganda wa Vairota agenda kuba atunyumiza emboozi eno. Omanyi yankubidde essimu nga yeetaaga okubanga ate akola clarity ku nsonga eno. Alumiriza nga Sharon bw'ali mu kuteekawo story ey'obulimba ku nsonga zino. Anga tetunagenda ddala maaso kansabe atubuuzeeko ate tulabe emboozi ye ku nsonga zinene za Sharon kw'ossa ne Vairota. Buuza kuba tulaba. Mbabuuzaako mwenna abali ku Tindi Media Files musiibye mutya era muli mutya mwebale kubeerako omutuwa amaanyi okugenda mu maaso ddala mwebalire ddala amanya n'eddoboozi nze bampita Bone osobola wemba ku social media nkozesa Bone comic handles zonna so ozannya katemba katemba ni promoter okay n'ebirala nga businessman oli muganda wa Vairota yeah okay mama yomu tata yomu mama si omu tata si omu okay ng'ebyoluganda obimanyi bwe bitambula nemubanga twakula ffenna mu mbeera bwetyo ku nsonga zino wesitudde obeeko ne clarity gy'okola eri abantu ku nsonga za mwana muwala Sharon ossa ne Vairota byatambula bitya oba bwe Sharon omumanyi ng'ani eri Vairota? Sharon mumanyi ng'omuwala eyali fan omanyi tubeera n'abantu kati Vairota ye nga ye wojja gy'ali nga omuntu yenna akutwala nga mukwano gwe ayagala nnyo abantu abeera nnyo n'abantu yeewa buli omu ne woba omwewadde so omuwala ebbanga lye yamala ng'ayogera naye yafuuka ng'omuntu abeemanyi teyali mukwano gwe teyamulinaamu mbeera yonna naye nga womanyi nti ninayo omuntu wange bwe tunyumya ekiseera ekyo baagenda mu maaso nga banyumya si yekka anyumya n'abantu bangi naye mu kiseera kino kati gwe twogerako nga bwe yabagamba nti yamukubira mu meeting ate tunatuukaawo baali bamaze ebbanga ki nga boogera gwe wakimanyi? ebbanga sijja kulimanya bulungi mpozi omuwala nga yagambye obanga omukulu ye yeeyogeredde naye nga baalinga banyumya si kunyumya nno kunyumya kuli awo hi how are you good ng'omuntu gw'omanyi okwo tekuba kunyumya kuba kwesiba ku muntu kuba gwe omuntu n'akuweereza hayi naye n'akuddamu hayi nga temulina mboozi gye mugatta tewali mboozi y'amaanyi kuba kwesiba ku muntu kati gwe okunyumya kwawe wakumanyaako before? Saakumanyaako before mbitegedde eno embeera emaze kuvaayo nendooka noonyereza kati omukulu ye takola ki ne waaba yakugamba takugamba nti oba banyumya nnyo era naawe era oba okiraba oba waliwo ne message ze nalabako tebanyumya nnyo tewaliwo nga ziri zikyamkwatagana nga bwe nkugambye era
mu kusisinkana lwaki bakola meet up eka ne batagikola mu kifo ekyolukale? Kifo ky'olukale omukulu oyo si ye muntu nnyo amiitinga abantu nti oba agenze gwe gy'oli oba mufunye ekifo ne mu miitinga kuba ebiseera ebisinga aba bize ate bw'abeera ewaka aba tayagala vaayo. Kati simanyi muwala ono ngeri gye yamutayimingamu oba kyajjanga kisiraani n'ajja ewaka ate bwe yajja ewaka tewaaliyo muntu mulala yenna. Ate omuwala yatugamba mu nju mwalimu maneja wa Lugembe. Mwalimu maneja wa Lugembe yalimu. N'ekirala maneja tabeera na Vairota. Ajjawo buzzi. Ajjawo buzzi oba nga balinayo like nga project balina bye baagala okukolakolako n'ajja nti agenda ssulawo balina okukeera oba alina gy'avudde bonna nga bakooye n'abeerawo ye alina ewuwe gy'asula. Yasse erumu mwabeere baya abagenyi nkesi oba ogenze ssulawo biki baya abagenyi. Kati olwo yalimu naye nga yali amanyi faani ng'era abantu bwe bajja omanyi ye akyazannya abantu era ne wogendayo ewaka abayo abantu bangi bamanyi ne baatamanyi lwaki aba afuula ewakaawe okuba ate okutandinga mu kifo ekirala kuba muntu gw'otamanyi toba na nsonga lwaki oba omuleeta eka oba olina musinkanira wano. Era abamwagala ennyo bamumiitinga waka oluusi oba ne mu mmotoka tatera nnyo okubeera kale nnyo omanyi ayinza obeera awantu ne wakuŋŋaana abantu bangi era ye wabeera wakuŋŋaanawo abantu bangi so oba oluusi ebimu ebyo abyewala. Kati kyenjagala okumanya kyekyokuba nti lwaki Vairota yakkiriza okuba nga ate bamiitingira ddala ewaka ate ne wabaawo n'ebirala ebyagenderera ddala mu maaso. Okumiitinga ewaka ye yali option eriwo kozi yali alina gy'ava ng'akooye ate ng'alinayo show ng'abaze nti nzize ewaka nina byenkola ngenda mmala ngende ku show era alina wagenda oyimbako. Kati ono omuwala we yamukubira n'abalamu ate kati nveewo ngenda ate nkomewo neetereza ate ngende ku show n'agamba jangu kuba ye ssaawa 5-6 abantu ewuwo aba tabaagalawo abaafuluma oluusi aba agenda ku show abagenda bonna n'aggalawo n'akomawo yekka. Ali ku show yagenda n'omuwala omuwala yasigalawo ewaka yamuleka mwonjo vumu babujjawo oleka omuntu olunaku olusoose ale n'amuleka ewaka ye naggalawo n'atambula naye. Ekyo kyo kye simanyi kubanga omuwala ono we yajja yalaga nti tasobola kuddayo waka leeti era ye yamugamba abeera ne bazadde be sina anti we tasobola kuddayo leeti mu bazadde biki. Kati obuzibu bwe bwali simanyi buvumu gye yabujja n'amugamba asigalewo kuba yali abaze nti waba afunye ono omugenyi azze omulaba waba agenda ku show bajja genda bonna naye yamaliriza ate amuleseewo. Kale kyesaasobodde mukola ki kumubuuza naye nga kyemmanyi yali ajja kulowooza nti ayinza ossulawo oba asule mu ddiiro abamu batera ossulawo mu ddiiro naye bamanyi. Kati we nabuuza obuvumu yabugjeewa buno okumulekawo era yamulekawo ng'asonga amanyi waliwo alimu mu nju. Ate n'ali mu nju yali amanyi nti waliwo aliwo oba yalowooza amumanyi teyafaayo nnyo ngeri gye yali akooye naye n'akola ki ndowooza n'abiraba nga kiri okke. Omuwala ono balina nkolagana ki ey'enjawulo oba ey'omuggundu esingako okuba nti baali boogera ne Vairota kuba mu kwogera ke yali agamba nti Vairota boyfriend we era ye girlfriend wa Vairota. Kino kyo Vairota teyakigambako. Tekyetaaga kuŋŋamba mba nkiraba. Okiraba oti? Sirabangako girlfriend wa Vairota. Talina girlfriend? Sisobola kimubuuza kuba mba nkimubuuza aba muto ku nze. Era obamukko n'akaseera n'oyogeramukko ne mutoowo. Waliwo besobola kwogera naye. Waliwo besobola kwogera naye naye
sikirowooza kuba nti alina ggalo ayinza oba alina ye nga ye naye alina okyogerako ssaawa zino sirowooza nga komba oba alina girlfriend Vairota abeera n'abawala ababeera n'abawala kati abawala babeera basinga babakozesa ki tewali kubeera na muntu nga wona banyumya mboozi kyogamba ye takola ku nsonga ziri ensonga ezo omwana oyo akuze si muntu nnyo w'ebyo newe yatandika obuvubuka yafokasinga nnyo ku music we ye muntu ye wa ndongo music we yafokasinga nnyo ku music we abakulu bwe twabeerangawo ne balala bye yalabirangako baali babikola naye nga si byaliko era ekyo kintu kyannewuunyisa nnyo omuwala ono emboozi eno we bantuufu nti yamukozesa yatandika atya era yamukola ki omuwala yatandika omulenzi bw'osuubira omuwala era yaba atandise omulenzi kubanga ono omuwala omulaba ayinza oba yajja n'ekigendererwa ekitegeera Vairota tanoonya bafaani be be bamunoonya kati omuwala abagambye nti yafuna ennamba ya Vairota n'amukubira ate najja ng'anyumya naye Vairota tasobola kukeera ku makya kusindikira faani we omuwala yagamba nti kyali wa Vairota ate era kyaliwe yamuwa ennamba eyo ekyo kisoboka sobola kiwakanya waba ng'akyogedde bw'atyo kubeera enamba nze waliwo ekiseera yali 2 awo waliwo omuwala najjajjaawo nagamba nambuuzabuuzaako awo nagamba olina ennamba ya Vairota ne mubuuza oyagala ki naye kati nze nga wemanyi ebya celebrity namanya era byebyo ne muwa ennamba otyo n'akubira Vairota n'ayogera naye naye era ng'era ebyo byaki byakwagala ku bya laavu naye nga si byaliko kambooze omukulu ye bw'alaba nnyo numbers ez'abakyala abamukubidde tababuuza ani yakuwadde ennamba yangu oyagala ki ebintu weebityo atabuuza osinga tatera kukozesa calls WhatsApp ye mwanguyira kasa kubuuza ani ono ani ate nalabako omuwala ye amanyi bafanizi be abasinga bawala ate abasinga bawala bato kubaako kale n'abakulu ennyo naye asinga kunyumya nabo buli omu tagamba nti ono oba ki naye waaba anyumiza naawe ku WhatsApp tekitegeeza nti ate mulina kubeera ki nti oba aba akwagala kati ono omuwala advantage simanyi gye yagijja n'agikozesa okutuuka n'ewaka mirundi emeka Vairota gwe gye yakunnyonnyola gye basinkana n'omuwala oneeka omuwala yajja omulundi gumu taddanga waka ate yatugamba yajjawo enfunda egisukka ne mu 5 emirundi ebyabyogererwa pressure muliko etya nti oba alina abawala baalumya ng'ate abalumyako ki anti bamuvuma waliwo embeera gye bamutaddeko kuba waliwo ne bye nnawulira bwe baamubuuza ku TVM nti yali atya nti yakola ki mbwe yali atya mu buliri nagamba kyobamanya wonna kiriya wabiwulirako ebyo naye kati gwe byoyinza obyogera era abyogeza pressure eriwo era yali kiriya basingana omulundi gumu gwokka era gwe gwaviirako olubuto biki ebyo ebyo gwe gwaviirako embeera eriwo ssaawa zino gwali gumu taddangayo mpozi lwakuba nti kale embeera eyaliwo bwe yaddayo ate awo ne poliisi biki tebikwatagana bulungi oba omuwala ono yalina kye yali ayagala mu Vairota kye yali asuubira okufuna kyembadde njagala oba atunnyonnyole singa era abaddewo nze we namulaba ku poliisi safuna budde boogera naye namulabira wala omuwala si mubi yasibwa kuba nti abantu balinamu embeera nti omuwala omulungi alina kuba mweru si mubi gw'okutwalizaamu ku kulabaako omwagaliza Vairota in case okumwagaliza singa baamwagala bamumwagaliza waba tamwagala sobola mwagaliza gw'atayagala naye nga tamwagalangako nti oba mwagala nti oba girlfriend biki Vairota abeera n'abawala bangi yali yeetaasa
okwetaasa sinza kwogera ku ekyo kuba simanyi oba yali yeetaasa nga yeetaasa ku ki ng'alina ekyoyooyo nga kivaawa mukulu nga tatera kwagala bintu ebyo ng'omutegeera nnyo infact tabirowooza nako ebyo bintu kati yabeerawo ati ate twagala birowoozeeko teri alowooza ku ebyo endongo neeba bwetyo abantu abasinga balabye ababadde nga babirimu bye bamalidde abantu abasinga bawa omuwala ono erinnya nga bamuyita Maria Vairota gwe yayogerako si oyo tasobola kuba Maria oli ayimba muziki we akikola nga abantu ba media kuteekawo buteesirimu si yoyo Maria omuwala yagendera eddala mu maaso neyetuuma n'erinnya Shairota kyekigendererwa ekyamuleeta kukola kuki byebimu ku biraga ssaawa zino kyakola kubanga wabaawo nga waliwo embeera nze naawe nengenda ku poliisi nenkuwaabira bankumaze bankulina mu ttaano newabaawo endagaano biragaano byonna ebiriwo ate ne tuteesa bulungi togenda kujja mu meediya ate bw'ojja mu meediya walibadde ekyogerako bwogezi katono nekiggwa kuba sitole twali tumanyi ewedde naye ate n'oyongera ng'okuba tokomye okwo oyisizaawo n'ebibyo ne wetuuma n'erinnya nti muyimbi kati afuuse muyimbi ssaawa zino ekitegeera kuba nti omusango we guba ku poliisi togwogera kulumu waliwo omukyala awo sitole ye oba mwogereko omukyala ajja ati ne Hajji ono gwe baasibe gwe bagambye yalepinga omwana olaba saga ezaaliwo yajja mu mawulire ng'akutta omusajja amutute ku poliisi ensonga zitadde mu poliisi ate najja mu meediya paka era abantu bwe bamujajinga ne balabira ddala ng'alina ekigendererwa nga nawe kennyininyini oba otunuddemu olabira ddala nga waliwo ekigendererwa ekitegedde naye era kale ebino ebiriwo bwe biba nga byebiriwo ssaawa zino biba bituyambako kuba ye mulamu imagine omuwala oyo singa yali alina kyasobola omukola era asobola okimukola n'agenda teri yali ajja mumanyi naye waba nga bibiriwo bino eno si nsonga abasajja bonna bakola abamu bayitamu eyo embeera njagala otunyonyereko muko kati ni ku mbeera eyaliwo ku poliisi na Vairota we bali ne Sharon biki ebyayogerwa Vairota yakkiriza nti ddala kituufu yalya we natuukirayo baali bakola ndagaano wenatuukirayo naye ye wemba njogera naye sisobola mubuuza bintu ebyo kuba aba muto wange kati obeera nga mubikkirira olina okumanya ddala kituufu kyeyakola nimutandikirawo kubanga mugoba ku musango omusango gwe gutambula ndagaano ki yakolebwa ku poliisi ndagaano eno nyinza obutajjogerako kubanga naye kisooka twabuuza omuwala oyagala ki twamubuuza ssente oyagala ssente bazikuwe oyagala bakuweerera oddeyo osome bwe future yange bagisse future bagisse okyali mulamu wooli oyagala bakuweerere oyagala ki naye ebintu byayagala mutuufu naawe newoba gwe tosobola bikola yali ayagala ki ngera endagaano yali wakati waabwe naye naye nze omuwala kyemugamba Vairota tasobola kuddamu kwebaka naye ate n'ekirala tasobola mwagala ayinza oba yali amwagala nga waagamba naye kyesobola kukkiriza nti kituufu kubawala Vairota babeera nabo mwe yalironze wabanga kale kituufu waliwo akaaliwo nga ayinza omumwagalamu tasobola kikola ekisoboka yali nsobi ensobi etya tugambe nti yali nsobi gye yakola okubaako watuuka n'omuwala ensobi gye yakola gye nnyinza omumunenya kwe kumuleeta ewaka kuba singa teyamuleeta waka tewali baddewo kyogerwa nakimu tewali baddewo kyogerwa nakimu olwaki
ate byalize mawulire tebyalize mu mawulire nilwakuba nti kale ye muntu nnyo w'abantu ye muntu w'abantu ye muntu w'abantu ate omuwala ono teyamumanya nti stories ezaavaayo omuwala namulabako n'abayimbi bangi ku social media baalaganga bu video naye nga alaga alabika ye atambulira mu basereebu yatutegeeza nti omuyimbi omu kwabo bemugamba nti ki ankowe Fiki Gaza ankowe kuba kati nze abamu ababeera ne Fiki Gaza waliwo yaŋŋamba nti oyo omuwala yajjanga dansa owa Fiki Gaza olwamala ng'era yeekubira nnyo ku sayidi y'omukulu ekitegeera ndowooza ebyagaana n'agendako n'ewaaliyeni amulako n'ewaaliyeni otya nendowooza era nga tekivaayo bulungi kati awo ndowooza bwatyo bw'ali ayinza n'oba nawe ayina ennamba yo nga tomanyi kuba ye alabika ayagala basereebu nze njagaza ki so kati wekyagwa kyajjanga kisiraani simanyi ngeri gye yatuuka waka kuba kati omuntu watuuka ewaka awo sijja gamba nti teyatuukawo watuuka ewaka awo asobola okwogera buli kimu ekyaliwo asobola n'okugamba omukulu yankaka naye ng'omukulu yajja akooye yali alina gy'ava wala yajja musanga akooye n'agenda ku show ate era n'akomawo ng'akooye gwemusuubira okubeera mu ebyo bannayuganda abasinga basuubira Violet okuba nga alina omukyala ayimiridde nga ava peace baali tebamusuubira kuba na muwala bw'ati enkolagana ya Violet ne ava peace ye eyimiridde etya ye agyogerako ki gwasinga okumanya kuba munange kuba nze ndabanga abakola music waabwe oli mukwano gwe tebalinamu mbeera yonna abamukulu ku ye ani omukulu ava peace abamukulu ku Azizi era kiina kyekigaana tulabye ng'abakulu beeyagala n'abato tanatuuka byakwagala singa ali mulaavu music teyali badde waati era singa ali awo bwati akakakikake okay omwali ku poliisi mwafunakoko ku chance era bakubazadde bono omuwala oba yajja yeka ku poliisi omuwala bazadde babatuufu tuyinza oba si be twalaba mwalabaani kuba tetukakasa kuba nze we natuukirayo n'omukyala gwe nalaba eyaliwo waliwo we baali boogerera eri nga bo abakulu nga n'omukulu wali ne manager so saamanya bigenda mu maaso ate saafaayo kubibuuza bwe naddamu otegeera awo nga bali mu ndagaano zaabwe nga mmanyi kiwedde kuba omuwala ono singa talina kigendererwa bw'aba nga yagenda ku poliisi ensonga n'azikwasa poliisi ate n'akakasa omukulu tisigenda kujja mu media sigenda kukola kintu kyonna kyonna naye ate ne tumulaba mu media ate ng'akuba nnyo akubira ddala nnyo anyigiriza nnyo ekitegeera kiba kiraga nti waliwo ekigendererwa ekyaliwo nakati kyagezaako okuyisaawo kuba nalabye abeerako ku live okwo ku TikTok akola live atunda music we mu linnya ly'omukulu n'erinnya lye yeetuumye lifaanagana Shairota yeyita girlfriend wooli oli kyatayogerangako obanga yeesiba ku muntu owaayi ate twali oyinza okuba yamugamba I love you nga ffe tetwamanya kuba gwowaayi weebakira n'omuntu kiba kitegeeza olina obugambo bw'omukwano bw'omugambye nga naye akkiriza omusajja okugamba omukyala nti amwagala olunaku lumu lwe yajja ewaka n'amwagalirawo baali baludde nga boogera okulwawo okwogera tekitegeeza kuba yaŋŋamba beekubirangako ne ku masimu zi video call ng'omukulu avuga alina gy'agenda ku show ebyo omuwala ayogera kulumya abawala omanyi waliwo abawala abagamba nti mubi tamusaanira biki kati alina okwogerera ddala biri ebirumya
balage nti kati ono yali wange mu 5 naye nga tewaaliwo ekintu kyonna kyonna kigenda mu maaso. Ddala kituufu omuwala ono alina emyaka 18 nga bwe yatugamba. Muwala ayisaamu oba omulabi ayisaamu. Ayinza oba gy'alina simanyi kubanga ye waaba gy'agambye bw'ataamuzaala. Okusoma kwa akyasoma. Ebyo byonna omuwala ebyokusoma bye ye nga bwe yayogedde ayinza oba kituufu asoma era mu mweyo embeera gy'ali. Bw'ali mu senior theory. Naye ebyo olunaku lwe yajja ewa Vairota tasobola kunyumya ku buli kimu bwe kiti. Kuba yalaga nti abeera wa maama we azze mulabako nga faani we. Naye tugenda omumanya nga yaliko mu ba celebrity, abaddeko dansa, abeera mu bibaala. Tava mu bbaala. Yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti olunaku lwe basooka okgira baali ku climax yasooka omulaba. Yali akimyeyo ki? Ekitegeeza emyaka gye yagikweka emituufu. Emyaka yinza oba yagikweka kuba ebintu byakola by'abantu bakulu. Era omuntu w'emyaka 18 aba mukulu aba akuze. Waliwo kye tusuubira okusukkako ku 18. Kiba kitya? Okusukka ku myaka 18. Myaka 18 era oba okyali mu bazadde bo oba muto ne woba osoma. Kuba kati ne bakusanga n'omwana asoma ssaawa zino baba alina 24. Bakusiba. Guba musango. Twogere ku ky'olubuto luneeno. Ddala kituufu omuwala yali lubuto? Oba yali apanga bupanzi? Eky'olubuto ye yabagambye ati. Tugamba yali lubuto era ne bamukako eddujja bamuwa amakerenda aggyemu olubuto. N'ekirala kye njagala otereeza. Maneja wa Lugembe takakangako omuwala kujja mu lubuto. Era simanyi lwaki eno sitole yagiteekamu maneja. Nti yali atudde awo n'amuwa ekkerenda n'amuwa n'akakopo k'amazzi. Ng'ani amuwa? Amire maneja. Maneja nga yamuwa? Aba alimbye. Kuba singa ne maneja baamusiba. Baamuwaabira. Patula ne maneja naye yali ku poliisi. Naye baamusiba. Tewali gwe baasiba. Ne Vairota we yagenderayo tebamutwala mu kaduuku. Bino byagamba nti bamuteeka mu kkomera n'akankano n'akaaba biki. Si bwe kyali. Yali alimba. Jasi nti yali mu kutya ate ng'ayagala amwetondere biggwe nga bo. Kati we badde ebbali ne boogera. N'amugamba nze nda kukolera buli kimu ky'oyagala. Ko ye katukole endagaano. Ne bakola endagaano awo. Ne gye bataawandiika nti tagenda kujja mu meediya. Ekyo bakyogerako nga kyo. Ate omuwala n'ajja mu meediya. Saawa zino tumulaba alina byayisaawo. Bwe guba nga ddala omusango gutambula ku poliisi, lwaki bino bibeerawo? Oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna tebaddamu kwekubira ku masimu kuwuliziganya. Empuliziganya eyaliwo ng'avudde ku poliisi oluvannyuma. Empuliziganya eyaliwo omuwala ekyamuleetera obuzibu kumubulookinga. Lwaki yabulookinga munne? Omuwala ono waliwo embeera gye yateekawo nnyo embeera ate omukulu nga biri awo bya kisiru nnyo tebitegerekeka bulungi. Yasaawo mbeera ki? Alina embeera gye yateekawo awo nga nawe wobeera ggosoka n'omugobamu kubanga oba kwesiba ku muntu. Atya? Kubanga kwesiba ku muntu. Kuba ono yali alowooza bafaani be bano abajja ne bamulaba biki bwe bityo bamiitinga. Naye ate ono yalemezaamu nnyo. Ayagala obbeererawo ddala. Ayagala olaga banne. Ate ebyo simayo waliwo serebu ayinza obbyagala ebyo. Naawe ne woobagwe. Vairota ekyokumiitinga abafaani abakyala ewuwe. Si bakyala bokka. Bw'oba omwagala omulaba. Ekitegeeza Sharon si yasoose. Tasobola kubanga yasoose ate si yasembyeyo. Wabula nti lwakuba nti kale embeera eyazzeewo. Ekyo kiyinza obutaddamu kubaawo. Si yasoose. Ate n'okujja ekiro si yasoose. Bangi bazze bajja ddala ekiro. Abantu bajja ne babeerawo ne banyumya biki bwe bityo. Olumu abeera ne mu kisenge kye n'abalekaawo ne banyumya
kitegeera n'abavubuka batera obba nabo tekiba si kipya. Kale nga tumaliriza bubaka ki bwandibadde ogamba ensi okwongera okugitangaaza ku nsonga ya mwana muwala Sharon ku byo byonna byazzenga akola oba byazzenga ayogera amawulire? Sharon nze kyenjagala omugamba Vairota si yakunoonya gwe wanoonya omuvubuka kubanga olina bye wayagala oyisaawo n'akusinga amagezi okkiriza kuba kati ate omutadde ku poliisi tubale tumanyi ng'amuwangudde leka ensonga zitambule ku poliisi naye ate kati bw'ogamba nti ogenda kikubira ku social media ate ne ku poliisi zitambule n'abapoliisi baba bakulaba nabo batuuka ne bakwetamwa ne balaba nga gw'alina by'oyisaawo endagaano ezaali mu buwandiike azireke zitambule mu buwandiike n'ebiriwo bitambule nga bwe biri asooka abireke kuba nawadde saagala nabyogerako nga ndaba biringa ebigenda omukulu tagenda kuvaayo kwogera naawe Sharon oba kujja ku media kwogera ye Vairota ensonga zeebalamye tagenda kujja kwogera tagenda kuvako kyatu Vairota alyoke si byaliku jasife ekituluma kuba muwala ono nti kiki ennyo waliwo kye tutategeera ekibaluma mu abamanyi amazima kubanga ate musirise naye wagenda ddala maaso kubanga vaayo nze nabadde sina nakuvaayo naye waliwo ebibyendaba nga ebyakukasa okubanga ovaayo n'ekirala alina byayogera kulumya bali naye si bye biri alumya bawala gwe kyowulira nti ayogera kulumya alumya bawala waliwo ebitali bituufu abategeera bo babiraba kale n'olw'ensonga enakuba tesisukkawo wano ndowooza mumwewuliridde omukulu Bone ku nsonga za muganda we Vairota adde azze kubanga ate clearing air about all that went on between Sharon and Vairota n'olw'ensonga ngenda kuba ate mbasiibulira wano mpoze ne Lawrence ku kamera omukutu Tindi Files gwene yakatiwe nga ogenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga mubeere bulungi mweraba n'ekirala omukulu saawa zino tubadde tulowooza ku show sheyaki yatusuubizaayo show mwaka guno alinayo concert alinayo show saawa yonna so kati bino eno byo bigenda kuyita ndooza myezi ng'ebiri bijja kuggwa tufokasinze ku music kuba kati tannatandika kuyimba show enaggwa agenda tutandika okuyimba kale tetujja kubaawo nga tulinze buli kimu kale mbeere bulungi mweraba